أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kulutivo olw'emirembe Salam TV kwe tuli tubaniriza mwebale kutambula naffe mwebale kugyekuumirako tukomyewo nate program ekkubo ekyatambula tubagamba nti ensi ebbanga litumala nga tukyagirimu twetaaga okulungamizibwa twetaaga okutegeera butya bwe tugenda okuwangaala twetaaga okutegeera butya bwe tulina okutereeza n'ebirala bingi nnyo ye program ekkubo tutambula paka lwe tusisinkana omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tetunakutuukayo buli wamu buli kimu buli mbeera buli ssaawa twetaaga okulungamizibwa. Nze Mustafa Muhammad Mutuhe musomesa waffe mukadde waffe okuva mu Emirates College Nkowe Sheikh Idris Ahmed Akasujja Lubobbo waali nnyo okulaba nti ate tweyongera okutegeera n'okunnyonnyoka n'okuwabulwa n'okulerebwa byonna kusinziira ku bumanyirivu bw'alina okulaba nti tweyongera okutegeera tutambudde tutya Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah nange enesiimye okubeera nammwe nate omulundi omulala. Alhamdulillah Sheikh obutalandaga nnyo omulundi ogwayita watuleka tuhanginga nga tuli mu bbanga waliwo ebigambo byoyogerako wano fano takaful okumma ebintu amazzi mu bulamu bwaffe obw'ensi nakinaki naye olwa hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ze mwatusomesa nga tuli bato min husni al-islam al-mar'i tarukuhu ma la ya'ni hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mu mpisa z'omusiraamu ennungi omuntu okuleka ebintu ebitamukwatako twawula tutya ebintu ebitatukwatako n'okumma wanda bana kiri okuleka ekinoga ekyo kankireke tukwatako nabyo beera obimmye mazzi niwabeerawo n'ekiri mu dhimmayo naye nakyo n'ogamba nakyo kankireke tubyawula tutya? طيب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kakati hadith eyo gy'osomye nkulu nnyo era yeeyunga butereevu ku topic eno gye twogerako min husni islami almar'i tarukuhu ma la yani. Kati bw'ogenderera amakulu ga hadith eyo nakino kyetwogerako olaba nga bikwatagana. Ekimu ku biraga obulungi bw'obusiraamu bw'omuntu kwe kuleka ebyo bitakola ki bitamukwatako. Amakulu bw'obeera nga okubirizibwa okubeera nti n'ebikwatako olina engeri gy'obeeramu ne takafulu n'obimma amazzi. Okumma amazzi ekintu kiba kitegeeza nti oyagala kife kiveewo. Kakati bwe biba nga ebikwatako nabyo weetaaga okufuna engeri gy'obikwatamu entuufu. Ate butya ebitakwatako ebitakwatako birekere bannannyini byo, kubanga buli lw'obeera nti okwegamba olina konsaani nnene ku bitali bibyo, ebibyo bizika, ebibi byononeka. Toyina nnyo budde kwegamba bubeera mu bintu bitakwatako, tebuliiwo mu bulamu bwo. Singa omuntu abadde ayina byakola ki, ayina amanyi butya bw'ayinza okutambuza ebintu bye. Saagala bwe tugamba nti bitakwatako oli akitegeremu nti bw'oba for example oyambye abantu nti olwoba oyingidde bitakwatako sibifaanagana bwe bityo. Kwegamba nti obutayingira bitakwatako kikwatagana na bintu nga intervention yo mu byo either eyongera ku byonoona oba gwe kennyini butabaamu kyofunamu oba nga tojja kubiggusa anti kyekyo oba oyongera ku byonoona oyongera ku byonoona oba toyina kyojja kufunamu obutibe tebikwatako. Kati oyinza okusanga abantu nga ntera nnyo okukiraba ku makubo, abantu bavuga emmotoka waliwo oba abalwana wali wabbali
nolaba omuntu ali mu mmotoka bwati ng'asibye bwati tandise obba tunuulira n'asiba emmotoka emabega ayina nno gy'alaga kale nomuga nti abo abeetikka ensawo za lumonda balwandi kati gwe essaawa webakwatiddeko luddawo aba ne batandika okukuba eŋŋombe owulidde n'ababoda naabo babeeramu nnyo ebintu ebyo oluusi nolaba ngaekintu kibadde tekibakwatako owulidde kakati buli lwoyingirira ebitakwatako oba oyina ebintu byobadde oyina okugamba nti okukolako ate ebifa kyova olaba nti nebwebiba bino ebya security ebyaki abapoliisi abatukuuma bakuuma ddembe buli lwe musa amaanyi amangi ku bintu ebitalina kusibwako bino bye mulina okukolako nga bifa nga bifa nemusa ekifuba ku bimutobakwatako ku bitalina makulu. Yes, kati poliisi etambulira nnyo mu byobufuzi. Poliisi terina kubeera ya byabufuzi. Kakati bagenda okugira ekintu nga olaba kiringa ate kiri mu mugundi kiri politiko kati kyova olaba nga ebifudde nga be balina okubikola bingi. Yes, obubbi ne bufuuka obubbi bukinanka kakati byonna kati abaolaba abo ebeerosi tubalonda nga balina emirimu gye balina okukola kati bafuuka ba agenti battaka babuloka kakati n'enkikoze ebyalo tezikyaliyo ng'ogyosola baali bayisa olukiiko lwe edda zaabeerangayo anti kati batunuulira ebyo batunuulira gundi batunuulira ayagala baluwa simanyi agenda kufuna oba passport oba biki ebyo bwe bityo gyekyasigala emirimu gyabwe kati ebyalo ogamba nti bakole ekkubo oba bayiweyiwemu ku ttaka abatuuze babakunge ku kino nakiri tebikyaliyo. Buli lwova ku mulimu gwo n'oyingirira ebirala bino byolina okukolako bifa ate nga byebikulu kyekiri eri hadithi min husni islami almar'i tarukuhu ma la yaanihi osobola okufuna obudde obukwata ku bibyo. So hadisi ffe tujuuliranga wanuwe naye lituwe nti mukole ebibakwatako muve ku bitabakwatako kiraga mpisa mufe otyo ekitayogeddwa mufeeyo nnyo ku bibakwatako. Kiba kitegeeza nti min husni islami almar'i ku saidi endala nga bw'okyogedde inayatuhu bima yaanihi kwe kufaayo oba alihtimamu bima yaanihi kubanga kiba kitegeeza nti bw'aba akugobye ku biri obudde bw'obadde obiteekako busse ku bino ebibyo. Kakati era hadithi eri ku ddiini ku ddiini yokka nti swala kusiiba nti nfeeyo nnyo kweri oba ku bulamu eri ku bulamu bwonna eri ku bintu byonna ne ku ddiini kweri nti nga tonnaba kutunuulira bumogo bw'abantu balala sooka otunuulire obumogo obubwo otyo kakati bali osobola okubayamba era nabo ng'ate okutta amakubo amatuufu kiraba kakati hadithi eyo ekwatagana na kino kye tuliko nti omuntu buli bw'abeera nga ayina taghaful kitwayisa okukuma amazzi naye wayinza okubaayo kuba oli awo n'ekigambo ekirala ekiyinza okuba ekirungi okukozesa mu makulu ago naye buli lw'obeera nga omuntu ayina omufani eyo ya taghaful ey'okuleka bintu bikole ki oluusi afune ekiseera ekituufu ekinaabigonjoola obulungi era omusanga omuntu alina ekitende ekyo nga tafa ku bintu bitamukwatako webyegattira tebatera kufa ku bintu bibatabakwatako kubanga obudde bwabyo abatabukolaki tabulina. Kakati waliwo ekyafaayo kimu
era ekiraga takafulu eyo nti bwe tugamba okumma ebintu amazzi kiba tekitegeeza kubivaako, kiba tekitegeeza kubivaako, wabula kiba kitegeeza nti ebintu ebyo obiwadde ekiseera, obiwa ekiseera okubirowoozaako nalwaki byaguddewo, osobole okufuna amakubo amatuufu agabigonjoola, ofune solution. N'olwekyo ekimu ku migaso fawaidu attagaful mulimu nti okufuna ekiseera ekirowooza ku kintu ekyo lwaki kyaguddewo, nabiki ebisobola okivaamu n'amakubo amatuufu agakola ki gosobola okuyitamu okukigonjoola. Era ekyokubiri mu migaso ng'ogyeko ogwo okukiwa obudde n'okirowoozaako, gwe ono gwe kikwatako ekintu kino kimuwa okubeera nti yeerowoozaako bulungi era neyeewala n'ebintu oluusi ebyalimulumiza omutwe mu bulamu bwe, okweraliikirira okukola ki n'ebifaanana bwe bityo. Kakati otandikira okutunulira obulamu bwo mu ngeri eri positive. Kiraba katuwe ekyokulabirako ku bintu biri bye twayogedde nti singa omwana abadde asomye bubi n'aleeta ripooti, twakyogera ku puroguramu yaffe eri neba nga si nnungi, n'omugamba nti ripooti eno si nnungi, naye ate si mbi nnyo, mulimu ndabamu kino ndabamu kino ndabamu kino, ebyo birungi. Kakati bwe baba bakubuulirira eri naswahi fi tagaful baga nti farriq bayina tajahal alfi'ila walaysa ash-shakhs, ekintu kiri ekyoga nti omwana yakoze bubi kyoba ojjako ebirowoozo naye tobijja ku mwana, kubanga omwana yeetaaga okumuyamba. Bw'aba yali akola bulungi addeyo, naye kino tekibeeraawo nti tekiva mu ddiiro. Mwana yasoma bubi, mwana yasomye bubi, azanya buzanyi, sente zaffe zifa bwereere. Otyo fuba butya omwana ono otyo. Kali waliwo akyawo okusoma okwo n'omwana buli lwamulaba n'amugamba ekyo, buli lwamulaba n'amujjukiza ekyo. Kakati kiba tekikola ki, beekyawa agenda okutuuka nga takyakola ki, kakati ne bwe kibeera nga biri ebyamaka wakati w'abafumbo, ekimu ku migaso egirimu nti bw'obeera ne tagaful n'otagenda buli kantu katunulira in detail kikuwa raha nafsiya, owummula. Kakati bw'otoba toyina ekyo, kumba mazzi kye bakugambye nti gundi yakwogeddeko n'oddeeka nga kikuli ku mutwe, gundi yakoze bw'ati n'oddeeka nga kiri ku mutwe, eyagize n'osanga akakalamu k'oku mmeeza ng'oliya yakeyazisoba yakagize n'atakazaako, era nakyo nekikuyisigala ku mutwe, alabika nyooma, alabika mpisaamu amaaso, alabika ayagala kunneme, kati nebyetuuma. Kakati oba toyina gyokola ki, oba toyina kyofunamu. Ekirala, i'taa'u al-fursa lil-akharina li murajaati akhtaa'ihim. Ekintu ekyo ekya tagafulu ekyo kitwogerako kiwa abantu abalala omukisa okurivayizinga ensobi zaabwe. Ng'omwana oli gwe twayogera eyessa ebintu asobola okuddaawo n'aga nti naye kati ebintu byonna esowaani zaatise, ebikopo byatise, kino kigize kitya, obanga kiso eri gye twayogera ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam, enkwata gye yakwata ekintu kya Sayyidatu Aisha nga yassiza kiri ekinankani, kyawaliriza Aisha okuddayo eri alowooze n'aga nti ensobi ekintu kye nakoze sikyabadde kirungi. Kakati attagafulu kiwa omuntu furuswa
ono akoze ensobi okuddayo atunulire ensobi eyo era alabe butya bwayinza ogirongosa. Ekirala iktisabu al ihtiramu min al akharin, ekintu ekiviirako omuntu okumuwanga ekitiibwa. Kuga abantu baba tabassa ku munkenke, bw'abanga akola nabo baba manyi nti omuntu oyo akolaganika naye, si kubeera awo nga buli kantu n'akatono akageza n'ebifaanana bwe bityo. Kwegamba alina okunafuya ebintu ebimu. Anafuya ebintu ebimu. Kati kiba kitegeeza nti abantu bonna abakiipinga nga ali close nabo, aba bakumpi, okusinga ono gwe bagamba nti yeeronda n'ebifaanana bwe bityo. Kati bwe gwaba maka al ihfaadhu ala istiqraari al aila, kiviirako amaka okusetolinga, si buli lwobeera nti buli kintu ekiguddewo n'olanduka n'okola otya. Waliwo abantu mwana wattu oyinza okubasanga nga yavudde awaka ku makya nga n'alaga n'obusungu waliwo ekitamusanyusizza, era abantu abali awaka bwe baba nga ade tebamumanyire balowooza nti bwanadda ebyajja okutandikirako ebyo, naye nakomawo nga muntu mulala nnyo ngaebyo byawedde, nga byawedde, naye waliwo oli nga bamanyi nti bwakomawo watandikira. Kaka ne babeerawo nga baga nti basinga wafunyiseewo ekizibu n'atadda, nekomawo byobadde byonna olina okugula nguzi nabyo. Tekitegeeza nti abantu bano tebasobola kutegeera nti ekintu kiri tekyakusanyusizza, owulidde. Naye kakati nodda noga nti ne bakugamba sukaali noga nti zetemumbuulira ebyo, zetemumbuulira ebyo. Kugamba ebintu byotera okubagulira nga olwokuba wagenza onyiiza okomyewo nga tokoze eki. Message baba bagifunye nti wagenze ng'olina ekintu ekitalabise bulungi, owulidde. Sheikh, waliwo abantu ekika ky'abantu nga bo baagala okubatya n'okubawa ebitiibwa, waliwo balabyeko? Anti byombi byogedde, okubatya n'okubawa ebitiibwa. Kati okuwa ekitiibwa si kibi, okutya si kirimu kalungi kali awo. Kati okuwa ekitiibwa nga bwe twagambye, takafulu eno ekuweesa ekitiibwa mu bantu. Era oyinza obasanga nga bwe guba mubadde mukolera mu kifo ng'abantu bano gwe omuntu gwe balaba nga toyingira mu bintu byabwe bya nankani bulamu bwabwe, osanga nga bwabaawo ensonga yonna ate bagireetera ggwe. Kubanga ebintu ebyo birina engeri gye bijja bikwataganamu ebitendo ebyo, nga hadithi eri gye wasomye kakati nakino ekyadda ghafulu. Kakati ekirala ekiddako kwe kubeera nti omuntu abeera wa mizi. Abantu abalina gundi ebyo abasonyiwa amangu, abata ebintu amangu, babeera bamizi, owulidde. Era toyinza musanga nga omuntu ebitali bye tebimukwatako ate najjanga abuubuuka n'olugambo nti awulire bakwogerako akugambe, ate takikola. Kakati empisa zino embi buli emu manya ennungi, buli mpisa ekola ki? Ebeera ejjuliriza ginne waayo. Lumu Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yali aiwuwe ne wajja omusajja ng'alina ensonga gy'amuleetedde. Sayyidina Umar khalifa? Khalifa, era mu biseera ebyo yali khalifa. Kakati omusajja yali afunye obutakkaanya ne mukazi we, ndooza ne bafuna ebizibu, bo ne bibalimu okugonjoola. Kati omusajja ono n'ayagala addukire wa Sayyidina Umar, kubanga Sayyidina Umar yali yalaga abantu nti abali kumpi nnyo mu nsonga zaabwe n'okusinga abantu abalala ababali okumpi. Kati oli ekyamujjira mu birowoozo okugenda wa Sayyidina Umar, naye bwakonkona bw'atyo oluggi agenda okuwulira nga munda ate mu nnyumba ya khalifa
ate nga amaloboozi nago gali waggulu. Omukyala alina ebintu byakola ki, alina ebintu ndowooza byayombera, era omusajja ono n'aga nti kakati eno gyenzize bali bubi n'okusinga ewange. Naga nti kaŋŋende, oba oliawo omutima gwe yaga nti kaŋŋende ndaba amagezi genkola ki, genyinza okukozesa okutereeza ebyange. Kumbe Umaru, omusajja ono bwe yakonkona, Sayyidina Umaru yawulira. Kakati bw'ajja okugulawo agenda okusanga ng'omusajja akola ki, agenda. N'amuyita n'amugaba badde ogamba ki, n'amunnyonnyola nti badde nze lwa nsonga bwendi ne bwendi, naye ate ebyensanze eno bindaze nti ewange yadde. Kakati omutima guno ogwa taghaful, Sayyidina Umaru yagamba nti ya hadha, owange gwe obadde ki, ya hadha innahunna zawjatuna, abantu bano boyogerako nti ewange ewoleseeyo ebigambo atosa nakati innahunna zawjatuna, boyogerako be bakazi baffe, be bakyala baffe. Idha karihna minhunna sulukan qabilna ghayrahu, bwe tuba twalabyemu eneeyisa oba enkola y'ebintu etatusanyusa, qabilna ghayrahu, ate waliwo ebirala bye bakola ate nga byo bisusanyusa nga biri accepted mu bulamu bwaffe. Kakati olaba Sayyidina Umaru yali tawulereza nsobi, naye kakati kiri yakita akivuddeko. Kati ayagala alaga ono nti mukazi wo gw'ozza okuwaabira ayina ate ebirungi bingi. Otyo yamugamba nti ya hadha innahunna zawjatuna, abo boyogerako be bakyala baffe. In karihna minhunna sulukan qabilna ghayrahu, bw'omulaba nga akoze ekintu kyotayagadde ate ajja kukola ekirala ate kyobeere ngaokikola ki, okyagala. Innahunna yurabbina awladana, be balabirira abaana baffe, be babakuza, be babateekamu empisa. Wayuqimna ala sha'nina, era nebitufaako be babikola, booza engoye, be bategeka kino, bategeka amaka n'ebifaanana bwe bityo. Kakati ebigambo bitegeeza taghaful. Kiri yati yakigira n'alaga n'ono nti ekikuleese okujja ewange si ye solution yokka. Okiraba? Kakati olaba amubulya nti kati ddayo, alinga yali amugamba nti ddayo, kino ekikunyinyiziza ne mukyalawo, ddayo ate otuulaawo obale ebirungi byomufunyemu. Kyova olaba wano yamugamba nti innahunna yurabbina awladana wayuqimna ala sha'nina. Yaga nti tobatwala nti babi buli kimu, ekyo bwe kiba nga tikibadde kirungi, ebirala ebirungi gyebiri. Kati eyo ruuhu yaki, ye ruuhu ya taghaful. Kakati ekirala min fawaidi taghaful, mulimu emigaso egiri mu kintu ekyo kitwogerako, iqlaq abwabi sharri, giggala emiryango gy'ebibi mingi. Kati emiryango gy'ebibi egyo buli lwotaba na kumma mazzi ebintu ebimu oba okubireka, kakati omukyala bw'abanga abadde mukyala awaka, bw'agenda n'abigambako munne avuga nti gwe wafadda, omusajja gw'oli naye afaanana bw'atyo, kati ogwo omulyango gwo ogugudde, nga mugumira bingi. Kiraba? N'ebirala n'ebifaanana bwe bityo. Ekirala nailu ridallah, ne Allah subhanahu wa ta'ala yennyini akola ki, asiima kubanga Allah subhanahu wa ta'ala naye bingi bye tukola n'abireka, wa ya'fu an kathir. Sheikh mbadde nsabaawo wennyini awo, obwedda taghafulu tetunaate kutunula kufuna kifaananyi. Watuwa ekifaananyi kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, watuwa ekya sahaba Umar radiyallahu anhu,
n'oli oli yali mu ramadani yakola ensonga mu ramadani ebyannabbi naye twezi tunafuna kifaananyi ku Allah kiraga nti Allah naye alina byamma amazzi bingi wayafu an kathir nebimukola nemubikola awo wenyini kati manyi Hasani Ssennoga Kisitu aterezezza omutto agenda kuwulira bwino okuva mu Qur'ani ayagalawo nnyo Hasani yali asaana kuba muyigi awatali bwino naye katumulemu katono shekhe bwe tukomawo wenyini bwe tugenda okulaba nti ne Allah bingi nnyo byamma amazzi n'atabituvunaana oli ku lutimbo lw'Emirembe Salam TV program eyitibwa Ekkubo omulamwa bintu bingi bye tulina okumma amazzi oba bintu bingi bye tulina okunafuya obulamu okutambula okunafuya katumulemu katono tovaawo